photocopy wavuddeyo omuntu ngawe tunabera ne tunyumyanyumya olusi nyinza no bani no bulumi bwange nempisawo kyempisiza olusi sina kipulaninga bulungi olusi sikitegeeza olusi kirivudde ku busungu olusi ngamba mpulaninga na kipulaninga tekinana kubeera nga kituukirira omwana nga ata audio nga agamba nti ayagala kuva muki ava kuva ku president nga video audio erinkinga Nendoza abana ba federation abali mu group be batadde audio. Anti kyenkugamba bamuli okumpi. Wali abantu bonyumyanyumya nabunga bali. Simu yange tumalaga nti you don't just add me to a group. I don't think byavudde na mu group. Ngaye muna mutudde simuza abantu ziri awo boli akutte ngena recording. Omega dizena ku example emu. Bani no muntu agobagana nange kati mukugobagana nange ngalina alina group ye. Ndoza badanga mu group ne banyumyako kati omu ku member yajja nangamba waye banonga bakuli bubi n'abako audio gyakola ki anti basigaza evidence oshegede bulungi kakati kisobola okubanga wakati mu mboze eje banyumizaamu obe kya bulijjo is not ready to kuchogerako naye akyogera n'abantu balowooza be yeesiga ababe kubanga buli muntu yenna walutime wotukana olemerwa nejuba mirimu gino gye tukola wala kasera wowulira ngo otende waliddwa naye ekitufuula abantu kwe kulowooza ne twefumintiriza ne tusalawo ekituufu ekyokukola ki ekyokukola kati yafulumiza audio ekibi kye yatukoze nti nno yatuwadde akaseera ka Kenzo ng'ali down ate ye n'akakola ki n'akabawa n'akata ekyokubiri nti ekizibu eno soko tu audio eyo nze ng'omuntu I cannot continue with this disorganization because these music fights will never stop, you know, because they are sponsored and backed up by our leaders. So, Manank, when I come back from Acholi, I will put in my resignation. I will resign from music leadership. Hope you guys can find another person to continue with this. I can't manage. I don't think I can manage me as a person. Abalala simanyi they can continue with this job. Naenze nganze ndabika ntende waliddwa because twatandika jana eno ffenna kugezaako okulaba nga tereza omulimu gwaffe nga gufuuse politicized nga position esikeze eno nga gavumenti esikeze eno byali bigenda okuddako wonna byali bigenda ku affectinga mulimu gwaffe kuba olwedde bigwa affecting nze ne tukyagezaako ogukomyawo tugezaako okulanga twerwanako nga bwe mumanyi nti twalobinga 10 billion for the circles basooka ne batuwaako 5 akati when I was at Afande Sare recently ne mugamba nti Afande I think the next 5 should be released but basobola okubanga bazikozesa kubanga ebbanga libadde ppanvu ayina ekyokubiri naffe nga federation tetulina ngeri gye tuyinza kulwaningamu secretariat without money naye okuva lwe bagamba ministry sente zino zijje ministry yatandika okuteekawo enjogerezeganya wakati waffe nayo eraga nti ffe tetulina kitwali tukoze era nga tulina kuddayo ku zero kola structures bupya the moment batandika okugamba bamemba baffe nti we shall be dealing with you direct kiraga nti federation awo tekyalinawo mulimu and no one can listen to the federation kuba bwe batekyalina kyekola ki kyewa bantu olwo nno baba batukutuddeko eddoboozi eryawamu eryerwanirira so this thing ogamba mu federation eri awo abantu abaayo abatambula nayo be bano baagala kijjawo nga tebawogedde nga tebagigambe nti tukijjeewo okusuka omugwa kungi nnyo wakati wange abaffe ba leaders and secretariat ne ministry and you know ministry yeri yetwala advocate yaffe it is a bigger body because it's government and for us we are private so we cannot compete with them that much you understand nze ng'omuntu I cannot continue with this disorganization because these music fights will never stop, you know, because they are sponsored and backed up by our leaders. They cannot be, we cannot be united because these parties, party bagitadde eno bagitadde eno
kati batukubisa sente in between there. Atenganze, for us, it's not about money, you know. It's about sustainability, accountability, and empowerment. I'm so disturbed by our leaders because most of them they might not be caring about leadership and making the industry better for them. Kakati ebyabadde mu audio Kenzo bale mu bwatule bingo star 238 star 10 hash tugenda gaba sente. Kakati ebigambo bya Kenzo obiwuliriza birimu obulumi bikwatagana n'ebigambo ebibadde byogerwanga. Kenzo njagala omugereyagala nnyo n'omuwala yafumbirwa omuvubuka nga buli lunaku baganda be mikwano gye mugamba naye omusajja oyo talinaaki future naye ngoleda amuyinamu abaana ekyokubiri obudde amutaddemu obuki obudde bungi ate nga n'olumu omuvubuka oyo alina byakola bambi byolabanga byaki ng'afaayo ng'agezaako n'omulaba ng'agezaako. Kakati yembeera nze mwendisivingira ebigambo bya Kenzo nti ekyamazima aboogera outside federation balina ensonga ze boogera ze balambika nti ekyamazima ekintu ekyandibadde kikolera abayimbi yandibadde copyright ne copyright eyo tuje twetoolodde nnyo okugituukako yagaana oba ontegeera nti copyright ku mateeka gayisiddwa mu ggwanga muno amazibu copyright waki yeefuuliddwa enzibu. Ekyamazima ne bakenzo babiraba kubanga Kenzo muyimbi Kenzo ekimufudde kyali buki kuyimba naye yagenda mu ndagaano ng'endagaano yali mu billionaires club nga bw'oyingira ennyumba osooka n'onaaba wali engalo nga olaba bikyali byangu osooka n'onaaba engalo n'otuula ne bakugamba kakati nojja kutwayo omutwe gwa muwalawo basooka kusaba butonotono ne basooka akakuko akabuzi wali mu firimu yanaaba mu ngalo nga kakati ogenda tuwa omusaayi gw'omwana ogamba ndi abafuluma namugamba kati kewanaabi wali engalo watandise olina mumaliriza so kati abayimbi bayingira mu ndagaano gye baali beetaaga kubanga baali beetaaga ssente. Essaawa zino Kenzo ebyo byayogedde yabadde abyogera na muntu tasobola kuva publicly n'abikola ki naye abifiiringa. Kati challenge eriwo nti nno obudde butambula. Ekyamazima singa tuva mu kalulu kano ng'abayimbi ebisinga tebabifunye emikisa gyo bifuna bitono. Naye jjukira nti bano ababalabula nti temugenda oba temukola bwe muti bo balindiridde kulaba mujjeeyo ki kye mutakoze ki kye mutafunye. Era nze nekiddeyo ku kifaananyi kyange nze ekigazi ku bayimbi kyali kimu nti abayimbi yandibadde an independent organization ngola president waba agenda mu kampeni asosa unagamba kansisinkana abasuubuzi abanene mu kibuga Kampala nga bamanyi we bagenda okufunira mu gavumenti ne government nemanya we genda bakola ki okusinga okugamba nti government tuweeyo obuwumbi 10 abayimbi bandibadde basisinkana government nze mu ndowooze yange ne bagamba nti kakati president Dr. Museveni government yo bwewangula abayimbi otuwaaki tingenda bba ministry ya gender mu ministry ya gender mugenda bba waamuwa kino mbaweeyo ne kino tubeere kiwa nti at least tufulumira mu budget buli mwaka biliyoni 10 ziwulikikanga ennyingi naye government bwemala okuyita mu lunaku lumu biliyoni 10 zibaziri wali naye ate nga mwina emyaka emirala 5 nga mwina ebirala byemukola ki byemwetaaga nonta ntiro nga abayimbi bali mu ndagaano etasobola kusatulwa si kulabikanga abayambibwa obuyambi because kati relationship gye balimu eggwawo mwina bba beenaalemu kyokka tosobola okubeera mu gavumenti nga toli waayo naye ng'ogisapootinga okubeerawo naye beeteeka mu mbeera ey'okubanga olina bba wa gavumenti kakati bw'olaba nga tebitambula otandika okumenyeka omutima nga Kenzo bwe kukikola ki ntuli Kenzo yagamba nga nze siri politician naye essaawa zino kiyinza okukalubira Kenzo okugamba nti si politician lwa nsonga nti essaawa zino alina ovaayo ayogera ku polisi za NRM kati bwe tunaatuukira wali ng'aliwo omusolo ogulinnye bwe tunaasaba Kenzo okutwogerera ku biruma abantu n'agamba I'm not a politician nga tuzza bino byabadde akola mu kampeyini kitegeeza nti is losing the original him gyabadde atambuza nti I'm not a politician kakati bateekamu kingi ne balowooza nti akatono ke balina okuggyayo
nako kawagamidde kaganya okukola ki okuvaayo naye tajja kujjukula kulira alimba ate anakiwaani omulala nakisobola ajja mugamba so kyekyo birala bye tulinawo omukulu Sam